kyokka muwala munyarwanda kyakubiri bamujja ku Speak Hotel bagati mukazi gwe okumanya omanyira ne testa ze batestingisa nga bagenda okwebakako nze naziweereza mubadde Dubai in 2 weeks time n'akakagoye akakyempuka oyambadde omusajja wo wa lugambo olwogwowozamba omusajja wo wa lugambo buli kimu akyesindikira sente zange ze mubaddeko okiwulira ekisinga okunnuma tosobola wakajja omanyira nadyopa n'omukazi e Canada gwe wamuwuliddeko ng'ayogera ogwo bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me in Nadyope's life na biki bye mbakoledde nze maama w'abaana ba Nadyope nze bulamu bwe nze mukyala we owaddala kuba obuzze n'olugezigezi lwo ng'otandika okuvuma abantu kabaka n'okuwasa abakazi bayagala okiwulira but alina okubawasa omukazi gw'osanzeewo muwe respect totandika kumuvuma okiwulira totandika kumuvuma omusajja ennyini gw'ogamba gw'okiraininga mbu simanyi gwe n'abagereka whatsoever the thing wuliriza omusajja agamba bamuforcinze bamuteddeko pressure ye takulinako kankubuulire kankwatulire okitegeere takulinako omusajja siryaliko tomanyi myaka gye mbaddewo tomanyi lyembonyebonye naye tomanyi lye tuyise embuga otandika kumva ebintu ebyo byonna tebyandituuse wano we bituuse nze nabadde nasirikidde ebyange nga ndi eno saagala nakumanya nina obudde butono nnyo naye mukazi gwe bw'otandise okusindika abantu banvume weeraga mu sente zange muweeragira tofia babadde nga bakutwala ku KFC sente ani abadde nga aziweereza ye mwezimanyi baniisi bagadaaga abafuna za accident nga mbadde mbajanjaba lwaki temuvaayo ne mwogera ebintu byonna bye mbadde mpeereza Nadyobe asa gw'obadde obifuna gwe asa gw'obadde ofuna ebintu bino amasimu masaawa buli kimu ndekeki apart from sente kakati singa nkeera enkya nengatta kati zino sente zigenze kufaamu zino sente zibadde zigenda ku bulamu bwe zino sente zibadde nga zakulya zino sente zibadde nga zikola service ku bulamu bwe zino zibadde nga zigenda mu nnimiro ozirina zino z'amafuta imagine n'obwakabaka tebulina sente kambabuulire bantu mmwe naye nze nsirise ebyo byonna tebyandivuddeyo nsirise gwe oba bagenda kuwasa oba tebagenda kuwasa kimanye bajja kuteeka wali eringa kifaananyi mu lubiri omwami owange akomewo wano erada ne tutuule tutetuke okiwulidde lekeraawo okummanyiira ebyo byokola mbu onvuma simanyi onnumisa nze ndi mugumu nnyo n'ekirala nze maama w'abaana ba Nadyope ekirinjawukanya n'omwami owange kuli bakufa twasayininga okiwulidde mu bulungi ne mu bubi kati bino is just a matter of time gw'obozze okusoka tolina sente omusajja tusobola mumentaininga asala enviiri za $5,000 masaji wa $6,000 special treatment za $5,000 every week kati tobalamu since 2015 up to today sente mmeka wejjovyo zirina ozinzirise kyenjagala njagala bwenkanya